nyabo mugenyi waffe omukulu RDC councillors abagwawo sebo ganda wange meya wa Mukono Central Division Mwami Robert Kabanda n'abalala abakwetoolodde Kigundu Kisana Kikuwembika sebo tusaze okulaba basebo ne banyawo mwenda kya Katonda okusumba wa wano ettaka Jjunge era njagala kwebaza Katonda olw'okuweereza okukolebwa mu kifo kino. Njagala babuulira nti guno mwaka gwange gwakuna mu kifo kino n'essomero lino we nalisangira si bwe liri. Njagala kwebaza nnyo madamu ebitica oyo no twajja lumu nali naagatuuka naye n'atuuka naye ndaba ebiriwo naye n'atandikira awo naye tulabye ng'essomero likyuka nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege ate abazadde mu ngeri enjawulo enkolagana yaffe gye twatandikira si gyeri kati buli lukyerongoka era ndowooza biri ebyokuloopa omwaka guno tebibeeremu kubanga kyetukola nabo bakirabako naye tweyanza nnyo tweyanzeeke abazadde. Njagala kwogera ebigambo bibiri nga sineeta mukama wange ekisookera ddala kwebaza gavumenti banayola okutuwa ekizimbe kino. Tweyanziza nnyo RDC olw'otutuusiza okwebaza kwaffe yonna gye kuteeka okutuuka mutukoze bulungi. Tubadde n'abaana nga batuula ku desks abamu ne batunula ku blackboard aba ne batunula eno olw'okuba nti entebe y'abantu 3 naye batuddeko 6 kati nga balina kuteteekanya abamu ne batunula eno aba ne batunula eri nga kikusobera naawe. Olwo twatuuka wano ng'obwana obwa nassale olabina akatuukira wano top class nga basomera mu kibiina kyekimu ne middle class ate era ne baby class. Ate omusomesa yange atetenkanya bw'ayawuzaamu by'asomesa. Kale butuwa ekizimbe ekitukola bulungi nnyo. Ekifo kino kubanga kikuza okutuuka ku kino abazadde bakyatwongera abaana ate naffe kubanga tulina competition y'amasomero agatwetoolodde tetusobola bagamba nti mulekeraawo tebatumala ebizimbe tebitumala tuyingiza buyingiza. So mutuguliddewo okusobola okulanga essomero ligula ligendere ddala wala. Ebirala bingi byogeddwa naye ka njogere kino kimu. Yabo madamu RDC n'abakulembeze bonna abaliwo aga primary mutukoze bulungi nnyo. Akati tulowooza nti ekifo kino namubirwa tetulina ssomero lya secondary litegeerekeka. In fact tewali enyinza okugamba. Abaana baffe abava wano batambuza bigere paka Kisowera ne Mukono High ge masomero agatuli okumpi. Bino nga bwe tubirowoozaako senga wabeerayo akakisa akalala nsaba busabi era mukolagane ekkanisa tunaabwe tutetenkanya tubeere ne secondary school mu kifo kino kubanga tuli bubi ddala. Tusanyuse okubalaba mwenna ebigambo ebisinga byogeddwa ate naddala omukulembeze nannyini bendo lino kubanga yasinga okutegeera ekiri mu kitundu kye abyogedde. Njagala kwaniriza bakadde baffe nyabo RDC n'abamyuka bo tusanyusa okukulaba emukono. Muno gwe mulundi gwange iza mwenna bakama baffe abavudde ku municipality bavudde ku division ba inginiya mwenna abazze bagenda okuvunaanyizibwa omulimu guno abazadde baffe abalungi. Njagala kwebaza mukulu w'essomero mwafuna zaabu bwe munaagikwata obulungi mujja kuganyulwa. Kale nno abakulu b'amasomero mwenna nsanyusa okubalaba. Mukadde wange Kanoni Kigundu ow'ekitiibwa omuwanika w'essomero lino tusanyuse okubalaba. Njagala kwogera ebigambo bibiri. Ekisooka kigenda eri bannaffe abatukulembera mu byobufuzi. Abaana mubawulidde bye boogedde nga bayimba ekigambo ky'enguzi ffenna ejja kutuluma ffenna ejja kutukosa n'abagirya n'abatagiridde. Etukosa etya? Olwaleero inginiya ebizimbe bino ebya gavumenti biteekebwako ssente nnyingi nnyo. Olwaleero mugenda kuzimba wano ekizimbe kya bisenge 2 byokka
naye sente ezigenda okukiteekebwako ziri mu bukadde mu buwumbi. Naye nze nga nakutte sente ze mugenda okuteeka ku kizimbe kino eky'ebisenge 2 nsobola okuzimbamu kalina nga nkozesezza omuntu gwe nnonze wali ku luguudo ne mugamba njagala onzimbire kino, njagala okikole bwoti, n'akizimba ate ne kiba kigumu. Naye nga kyemutaddeko obuwumbi kinyeenya bwe kiti nga kiringa olumuli. Mutuyambe. Ebizimbe bino bikubye abaana baffe, gwojja kukizimba ettaka jjunge ng'ogamba nti ate eyo ndiba nnoonyaayo ki? Oba kibakuba kibakube. Naye tubeeremu omwoyo ogulumirwa abantu baffe, ogwagala eggwanga lyaffe. Inginiya nkulabye twali ffenna emisindye ne mulaba Zema kabuulira ngenda kubeera brief ku project eno egenda okuzimbibwa. Tugenda kuzimba 2 classroom block. Ngenda gizimba awo naye tegenda kubeerako offices. Naye contractor nga bwe bagambye nti contractor jangu wanagenda okuzimba. Singa mugenda mu St. Charles Lwanga e Bukeerere yazimba ebizimbe ebyo, yazimba eŋŋandu ebizimbe era neewuunya n'okutuusa kati tetunalabamu kakulaaka konna. Njaba bakakasa nti bakontrakita kati betulina ennaku zino tebakyali bali abakadde betwalabanga mu myaka giri egyedda, kubanga n'ebizimbe bino bwe tutunuulira ebizimbe bikyali bulungi. Siraba mugamba nti no developinzeemu kuraaka ate nga tweyongera kukola ki? Tweyongera kutereeza. Kati muyinza okiraba nti ekyo mukira nti ekizimbe kirungi naye ate kigenda okuddawo. Simanyi kigenda nja kubeerawo ne omukulu abadde atugamba nti tuzimba bimenyese. Ajja kubeerawo alaba olubimbiru. Kigenda kuzimbibwa mu myezi 3 gyokka. Mukikubire mu ngalo mu myezi 3 misana na kiro. Nga 13 Mei ajja kuba tukwasa ekizimbe kyaffe. Mukyongere engalo. Nayogedde naye yagambye nti ezo nga ate tayimu nene nnyo eyo kubanga alina ebirala byalina okukola. Naye mugamba nti kitukwasize mu tayimu eyo bwetyo naye era nga kirungi nnyo. Simulinaamu kubuusabuusa kwonna, byazimbyeko tubirabye. N'abasobola okugenda okulaba ku byazimbye nawe namwe nsobola okuba direct naye oba batwalayo. Ekiti kya Wenganda oba waali wano? Ekiti kya Wenganda genda kuzimbibwa ku ssente. Mukama wange yagambye nti obukadde n'obukadde obuwumbi biki ku bukadde 94 bukadde buli 94 tebuwera na 10 mu emitwalo 32 mu 1748. Kati ekintu kino Mukama wange abadde agamba nti ye ayinza okutunuulira nga 9 obukadde 94 nti ye ayinza okukikolera mu mitwalo bukadde nga 5 oba kumpi kitundu kyakyo. Nzikiriziganya nakyo era nange bwe nzifuna zino nyinza ozimbamu ndooza classroom bulooka nga 4. Amen. Ebizimbe classes 4. Ensonga eriwo eti ezaffe okwata bukwasi ssente n'ogenda ku dduuka wali n'ogula seminti mitwalo oba 3 oba 2 n'ogenda n'ozimba wali. Naye wano kubeerako emisolo, wabeerawo 6% withholding tax ziddayo.
ne wabeerawo VAT 18 Sesame Engineering yagenda okutuzimbira ebisinga byogeddwa aboogezi abavuddeko naddala mukadde waffe byonna byonna abyogedde byembadde njagala ebimu okugamba abazadde abibagambidde nehebitika byonna naye nze I always say we are here to give a service etuba tukola emirimu gyaffe tugezeeko nnyo okulaba nga tetuleka mwana yenna wabweru. Etikya nina mwenna era mbagamba muyite abazadde bano boogere nabo omu ku omu olaba nga alemeddwa oba akalubiziddwa. Tugezeeko okulaba nga tetuleka mwana yenna bweru. Nebaza Foundation Body, we always share with the head teacher, manyi bakusapootinga nnyo, so tubeebaza okulaba nga essomero liri liti. School Management Committee tubeebaza nnyo ddala, n'abazadde abaleeta abaana ne bagezaako okulaba nga babawa byonna ebyetaagisa, nabo tubeebaza. Leero tuli wano nga tugenda kuzimbawo 2 classroom block. Kozi Madamu RDC ebizimbe ebisinga wano gavumenti ebizimbe tinda simanyi lwaki tewakyogedde, era mukama waffe agambye ebizimbe bitera okuba ebibi. Yaffe municipality ne bakontrakita baffe abatuzimbira bakimanyi tuzimba ebizimbe ebirungi. Bino byonna ebizimbe inginiona bibaddemu nenti naye twali kyali kikubyeko mwana yenna, era naffe tetusobola kola ki, tetusobola kukkiriza show the work, because at the end of the day we have to account for each and every time and coin ebezze wano. So mwekyo tebiri walala naye tebiri mukono municipality, because we try to select the best contractors, and I know the contractor that is here is one of our good contractors. Agenda kukola omulimo nga bwe gulina okukolebwa. Era ekimu ekigenda okuweebwayo zigenda kuba desks mu classrooms ezigenda okuzimbibwa. Zigenda kuba desks buli wena we twalaze okuva eggulo kuba tetwasookedde wano twatandise eggulo. Buli kibiina ekizimbibwa tugenda kiteekamu ne desks zaamu, era n'abakulu b'amasomero mbalengedde mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo abadambuuza lwaki bakyala be bangi, nendooza n'abaami kati balaba baleeterazi babo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nabagamba buli alina nniidi y'entebe, buli ayagala entebe ajja kuwandiika. Okujjako bano be tugenda okuzimbira, bwe tutagenda kuzimbira this time, mujja kuwandiika through me to the town clerk nga mulaga obwetaavu bw'entebe, era entebe mujja kuzifuna. Ffe tuliwo okulaba nga tukuleetinga environment esobola okusobozesa omwana okusoma. Madam Joy, mwebale kukola bulungi, mwebale kusoma bulungi. Omanyi tulina we twali tubana amaanyi. We cannot compare these schools to private schools to some other schools. Buli ssomero liri unique mu lyayo. Tuyinza n'okulaba nga abaana abamu tebannaba kujja ku ssomero, abazadde abamu tebafaayo. Weraza essomero eddala abaana bajja ku first day, abazadde bafaayo. So naffe ngaffe mwe tuli mutu appreciating amasomero gaffe agaba gakoze obulungi. Era Madam RDC, in all our schools we have gone to, there is no youth. Kitegeeza twali mwana yagwa, tetwasuula baana. Ate ekyo kyekikulu, ekyo kyekikulu. Ngati egenda okuba ng'erambula ekizimbe kino ng'ekwasaganya emirimu gy'ekizimbe kino, the project implementing or implementation team. Era ngenda kuwa inginiya Kazindala ababuulire biki bye tugenda okukola ku mulundi guno mu kizimbe kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twaniriza ku Takajunge Primary School. Nsooka okwebaza Katonda mu
byonna kuba manyi bulungi nti watali tewali kisobola genda mu maaso. Ssebo kitaffe mu Katonda, mukama wange RDC wa Mukono Municipal Council n'abamyuka bo, bakozi bannange ba honorable councillors, gavumenti olw'okufaayo ennyo ng'eyita Mukono Municipal Council olw'okuteerawo ssente zino ze tuyitamu nga tudevelopinga essomero, amasomero n'ebintu ebirala ebituyambako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga bannayuganda. Mukama wange Mwami Byabagambi Francis tasobodde kubeerawo naye nga ye town clerk wa Mukono Municipal Council. Nyimiridde wano mu bigere bye era nange nga Wasajja Africa assistant town clerk wa Mukono Central Division. Twebaza gavumenti olw'okuteerawo ssente zino. Ogabirira abasomesa ate era mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, amiina. Mukama ow'omukisa, ekizimbe kino ekigenda okuzimbibwa abagenda okizimba baleme okulya enguzi. Katusabire obuweereza kubanga Katonda yazimba Olw'amasomero ga gavumenti, era mukubire abakulu b'amasomero abali mu masomero gaffe aga UPE bafubye okulaba ng'abaana baffe basoma. Mubawe engalo abasomesa. Madamu Jingo, njagala okwebaza olwa lipooti yo. Byosabye byonna nze Madamu Falido oyo amanyi. Tubadde tetukkaanya kutwala buli kaseera ng'akola Goma. Ne mugambe Takajjunge tulabayo. Esente z'otwala mu Mukono boarding naye wonze ntwale namugamba yonna wange naye Takajjunge ali bubi. Abazadde baŋŋamba abaana abamu batunula eno abalala batunula eri, tebalina ssomero. Amasomero gonna tugazimba Goma. Lwaki Takajjunge tumutunulamu ne Nabbaale? Ŋŋandu tumuzimbye yali bulungi. Katutuddako wano, wenva wano tujja kudda Nabbaale. Omuluka gwaffe gubeere mulungi mu byenjigiriza. Tulabe ng'omwana w'eggwanga yenna atuuka ku ssomero. Njaba Jingo sitegedde. Mujje ewange mbawe ebitabo abaana bakomewo bakole ki? Basome. Efizi nyingi ziringa mmeka? Emitwalo 10. Nga mulabye. Kana buli alina ekizibu ajja atuukirire. Nze nja kwogera bulungi ne Madamu ani. Ofiisi yange ku municipal weeri eriraanye wulirayo gwayo nga nyumye ennyo atayagala kuwa mwana wo. Nja kujja wano jangu ku ofiisi ombuulira amannya go n'ag'omwana wo. Nze nja kujja wano twogere n'omukulu w'essomero tulabe butya we tuyinza okukola gwe yazaala omwana nange omukulembezeewo n'omukulu w'essomero tulabe ng'omwana w'eggwanga akola ki? Asoma. Eyo nvuddeyo. Very time cautious. Obudde butono sandyagadde nsange Bishop nga nninze ate nga lino ssomero lya kanisa lyekyetugenda ssomero lya kanisa. Njagala okwebaza buli omu ayogedde. Njagala okwebaza Sabadiikoni in his absentia. Ndowooza bingi abyogedde.
ebingi abyogedde. Kyendabye wano Joy, sikiriza nkwebaze, we najja wano nasanga neeyo kulasi nga mugenda wali nga mutandika kuzimba naye ng'abaana bangi ng'omujjuzo mungi nga tebalina we batuula. Muzikirize ne baza batudde ne basalawo bateeke ekizimbe wano. Kimanyi ssente ziva mu gavumenti era kyanjagala okutegeeza abazadde, ssente ziva mu gavumenti eya Uganda eri mu bukulembeze essaawa zino ate ekyali mu bukulembeze. Ate njagala obbategeeza nti ssente kyaziwa era njagala obbajjukiza nti ssente za PDM baakaziteeka ku akawunti ya SACCO era bagenda kutandika kutambula mu byalo. Mugende nga mumekinge sure ekisooka mulina okuba nga mwewandiise. Ssente zino zonna za kwewandiisa, abangi temulina ndangamuntu. Sandyagadde njogere ebintu already I'm late. Tuze wano tutaddeko ekizimbe, tugenda kuteekako ekizimbe. Boogedde ku miliyoni 94. Engineer namugambye as breaking it down so that abantu bategeere nti bwe mba nzimba ennyumba ewange nga nze byenkola si bye bimu na bino ebiriko kaliisoliiso. Naye njagala bategeeza SMC PTA nti ffe kaliisoliiso abasooka n'abazadde ne head teacher and your team nti ekizimbe kye tutadde wano mwabasookerako okukuba essimu ne mugamba naye ndaba omusenyi si mutuufu. Naye ndi sure sesami totwaza ebizimbe bye yakazimba mu mukono ffenna tugamba ali contractor omulungi. And I don't think you're going to shame us now. Bw'okikola ekagala tusalayo n'onoonya awalala gy'ogenda. Abazadde bawulire wano nga mwagala kkaayana. I want to remind you nti gwe muzadde w'omwana. Bwe waali omuzaala mwali bantaabo. It is high time we took care of our children. Teri agenda kulabirira omwana wo okusinga gwe. Tulina empisa empitirivu embi. Twekola ebintu abaana nga batulaba. Thank you nawulire mu speech yammwe nga mugamba mulina counseling sessions. I've only had it in this school. I've not had it anywhere else. Neyanziza abaana bafuuse ebizibu kubanga bye balaba ewaka bintu birala. Abaana abalenzi mubalesse kubanga gavumenti mulina kweyogera ku mwana omuwala. Naye twerabire nti tuli kukuza abawala ate tuleesa abalenzi. Amaka essaawa zino abalenzi tebakyaliwo. Tulina abakyala be balekedde abaana kubanga abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa n'okuko. Abazadde responsibility yo. Bwe tujja wano ne tugamba kino na kino naye ono omwana wuwo nga tanaayamba ayitawo asookera ku ggwe. Bwe tuba tubagamba mulabirire abaana. Nabadde musanyufu Reverend bwe yagambye tebabawa mmere, tebabawa soda. Kubanga gwe bw'oba oli wano ngo enjala ekuluma, what about those children? Ate ayagala kutuuka ewaka omukube nti takoze bulungi. So abazadde bwe tuba tugamba ku kyakulya tewali kwesiginganya n'omuntu omulala, tewali kwesiginganya ne ba teachers. Provide food for your children. Abasomesa temugoba baana ku ssomero. These are UPE schools. Get into arrangements. Naye I don't want to hear any teacher in Mukono municipality who is chasing away pupils. Lwakuba omwana alemeddwa emmere. Tuula n'omuzadde nze njagala mu lists ez'abazadde abagaanye okuwa abaana ki emmere. Be tugenda kujja nnyumba ku nnyumba. Naye abaana bano bamwe. Tulina abaana kati mu town abali mu scrap lwakuba abazadde babavuddeko. Myaka 10 alina ebivaavava atunda naye abalala bali mu class. Abo nagambye police education officer
tugende kyalo ku kyalo tunoonye abazadde abo tetugenda kukwata abaana naye abazadde. It is time tutegeere nti abaana baffe be tuba twagala kuzimba eggwanga Uganda nga tetulina ggwanga ddala, tutandikire ku mwana wa wansi nga tumukuza mu ekyo kye tumwagaliza afuuke. Obudde bugenze, nsaba nkomyawo, ebirala ngenda byogerera eri. Next time when we keep time. Kino kyetooloddwa okusinga amasomero, kyova olaba nti abali mu kintu era abasinga baba basomesa. Abakulu mwenna abali wano mu bitiibwa byammwe, sijja kubigendamu naye tusanyuse okubalaba. Nsaba muneegatteko twanirize mukadde waffe omulabirizi ali masekkati gaffe Bishop Enos Kitooka. N'abafuzi mumukotogeddemu nnyo. Omanyi oluusi mpita wakati mu katono. Development zaffe nnyingi temuzituwadde ne muziri kale ne muziremesa Njala nnyo okwebaza Katonda. Mukono tulaba agenda kubeera kyalina okubeera. Enguudo zino ezinaayita era njala kubeebaza buli alina kyakoze, kubanga Mukono obadde kati batuuka wala ne bamubugera bagamba ye mmwe mwalya ki, naye kati kigambo kinene nnyo. Twagala kubeebaza mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna, saagala kusosola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyabo Principal Education Officer waba politician mwenna, njala kubeebaza ku lw'amasomero gonna, kubanga bali ne Madam Susan abadde andipotinga program eno egenze mu masomero. Tulina amasomero nga 5 agalimu obuweereza buno bugenda mu maaso. Mwebale, tweyanze. We are so grateful for all the developments that you have brought to our schools. We are so grateful. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo. Management etukoze bulungi ne PTA abawano bafubye ng'amaanyi oba ezimu ku nkiiko ez'amaanyi mu masomero. Njala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neri teacher twagala kwebaza ate outreach there, kale no mbebazizza nnyo. Buli alina kyakoze mwenna njala kwebaza. Sebo Osi tweyanziza buyambi ne mutuwa otwebaliza ne RPC. Neza tugeteme vundike omukisa guguno guze okuwa wano. Ne tweyanzeege byonna emutukoledde, tuli basiimu. Tusaba ba engineer bakole ekijja mu kasente ako ke batuwadde ekinaaweesa Katonda ekitiibwa ate ne municipality yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusimye bwongero. Mukama w'omukisa, ekizimbe kino ekigenda okuzimbibwa abagenda okizimba baleme okulya enguzi. A teacher of Bishop East Primary School.